Deri Yesu temulwawo Uganda kaye tesoboka tusiba munju nga twebase ngenjale tuluma nga kiboko bwetokota kube mputu mu kibuga mutule munju temuzunga ensi yatabuse. Kale tubaniriza mu kitambiro kya Bizonto ekyakatubagiro nga abasajja bali waka ense banyiga abafuna abalamu namwe abakyatambula nenga mwafa tebereza go bakubidde essimu nti waliwo akawala kasiniya fo kamisinze kyowulira nsolo kitegeera waliwo abanatera okufa kubanga emputtu mpitirivu n'abanatera okukubwa emiggo nga munyoomanyoma abeero DU. Kale ffe Katonda atusindika okubatuusaako obubaka mu mbeera yonna naye maama obunkenke butabuse eno ensi naffe gye tuli etabuse covid afuuse covid naye kamba kwase Ssaabazonto nsinga obusiru n'obugwagwa ate ng'awunya akamwa nate yabitebye. Kale Bizonto Ssaabazonto muweyombeeko emitima gyammwe tusabire eggwanga lino na buli atudde ku vidiyo eno ng'ogiraba weewombeeke tusabire eggwanga lino tugambe nti kitaffe omulungi eyatonda eggulu n'ensi kitaffe omulungi eyatonda eggulu n'ensi tukwebaza olw'okutukuuma nga tuli balamu tukwebaza olw'okutukuuma nga tuli balamu watta abantu bangi ffe n'otulekawo tusuubira nti tukyabeerawo emirembe n'emirembe tingana mbu wano namu abatuukirivu boffe abaanoonyi n'otuleka ku nsi bikyamu ekyo kigambo tujja kiddamu kale naye ffe tulowooza nti ffe tuli abatuukirivu kubanga bwe tuba tukyali mu nsi nga ne Pulezidenti Museveni mwali kitegeeza ffe batuukirivu singa wamutwala wanditegedde tetuli batuukirivu buli omu akube mu kifuba emirundi esatu. Kale muzibirize tusabe essaala etuuke wa Katonda mu Lunyankole. Kitaffe omulungi Yesu ow'e Nazaaleesi tukusinza kubanga osaanidde webala okuuma eggwanga lyaffe Uganda webala okuuma abakulembeze baffe bonna webala okuuma bannansi abali wano n'ebweru w'eggwanga webala okuuma ensi yonna. Katonda omukulu atula ku bakerubi ne baseraafi tuyimirira mu maaso go leero Mukama okwenenyeza nti tuyise kawumpuli okujja mu nsi yaffe munnange kubanga Mukama twagadde okwebeezaawo twekuzizza ssebo. Katonda omukulu ow'obuyinza saasire ensi yaffe tusaasire Mukama olw'ebisiyaga tusaasire olw'obugwagwa tusaasire olw'okuwemula tusaasire okwepankirako Mukama n'okwekulizaako. Ayi Katonda komya kawumpuli tuyimirira mu kituli wakati w'abalamu n'abafu sebo Katonda omukulu otusaasire okituyiseemu tubisabye byonna nga twebaze era nga tusuubira ntugenda kuyambibwa mu linnya lya Yeshua Hamashiya ayina obuyinza ku kufa n'amagombe. Amina. Bashakara kale nno mu mbeera eyo twebaza abantu baffe bonna abalingawo buli kadde kati babula dda covid oli mubi nnyo bafulufiga abaatuwemulanga ku mativi kati bali waka bamagula maaso nga nte Rema ne Sebunya tetukyabawuliza. Katonda atuyambe tebazaalireyo ne tutamanya. Grenade official yali atabaala mu baka abasajja kati oba karantini yamukwatira mu maka gaani bambi Ronald Mayinja waffe oba kati aliwa kati abali mu State House batutteyo V8 kufuna mafuta. Nonsense emirundi esatu. Nonsense. Kenzo watu karantini yamusanga Ivory Coast. Gashumba agamba mbu basinde bombadiye munone. Naye Yesu anazuukira ku luno. Bw'oba Yesu ozuukira mu mbeera eno. Omazime yaleeta ekirwadde kino. Asaana akomererwe. Alabika kireva gye yajja nakyate tugambe ki. Mu mikono gyo ayiyo weri mwentado kusaba kwange. Tukusaba ebintu bino. Emere nekaye. Tufuna za fudu tunywa buji peke yake tukusaba ebintu bino embere nekaye tetufuna za fudu tunywa buji peke yake yamba mwami Yoweri gamba kukadagawo juzi yaleto mwami Joli yagamba mbuna line dagala. Uganda the Pearl of Africa mirundi esatu. Uganda the Pearl of Africa. Uganda the Pearl of Africa. Uganda the Pearl of Africa.
tuli mu mbeera ey'obunkenke mu maka gaffe. Abasajja batandise okwetegereza abaana abatali baabwe. Abasajja basiba mu nju nga batadde agabuto. Abakazi okufuuwa ku mmindi bakukuta bukukusi. Abasajja abamu kafyu yabasanga wa namba 2. Kati ewa namba emu abusibooyi n'asikaali baggweera. Abasajja abamu mwali mwano badda. COVID yagenze okubakomyawo ng'eno abakazi baawasa. Luli mwakomangawo nga mutamidde. Kati muli balamu bavuma bibayingira butereevu. Teebereza ennaku erumu omusajja omukulu. Abaana ne batuuka okuwulira ng'ofuka mu baketi emisana tuku. Kyokka n'akaboozi aka buli lunaku si mmere. Ate abakazi abasinga famire zaabajja ku by'okugenda mu nsonga kati tewali kyekwaso kukoona mwezi ku mwezi. Mwepuse n'omuwawaabiro. Kyekyo ddala ffe tuze n'abawaabirwa nga be basajja abali awaka kati. Bakomererwe. Bannange bakulu mugye baleka emirimu embeera eyise etyawe muli ng'obwana bwe businde enjala bakazi batunuulira tewali kyakkola. Bakomererwe. Edda mwateekanga amasimu mu flight mode kati mukiwulira mutyawo kasukaali keeko babongeremu supu. Bakomererwe. Mwakeeranga nga muwoza mukola kati sente ziriwa kubanga mwagambanga nti mugenze kukola sente muzirete ensi ezirabe. Bakomererwe. Mubba sente z'abakazi omukazi ateeka wako omutwalo n'osomolako sente n'osomola sente z'omukazi musomola mpola mpola muve ku bubokisi bw'abakazi. Bakomererwe. Mutambula ne mwefuula batambula kuba ab'ebigere babakkiriza ne mudda mu makubo ne mukwatireyo amasimu g'abamalaya bammwe. Bakomererwe. Mwenyiza n'ebitaliimu kuba temwagala kubasabe sente ne weesunguusa n'ozimbya obutama sebo waayo sente bazeetaaga. Ate olingiriza mukazi. Bakomererwe. Muli ku baana mukuba buli mukazi bakusaba ekintu n'omukwatako n'otimpula busiru bwa kika kyobwo. Bakomererwe. Mulingiza abakazi omukazi wuwo kiki ekikuleetera omulingiza n'abaana abalina ebiyigo byebweru mulingiza abakazi kokamala obukamazi. Bakomererwe. Mukwana abapangisa ne bajja okukwatira ku muka munno baana waabwe mu kiseera kukiwulira mu covid ono. Bakomererwe. Kati mugabane ku mirimu yambe ku bakazi. Yose ebintu oli musajja ofanya abaana balabe nti emirimu gikolebwa. Bakomererwe. Mubike ku gabuto gammwe mubeera mu nnyumba mwena mwena ebibuto biyise. Agapala agampi agategerekeka n'amanya kuba katimba amanya abali mu nnyumba nga gabuto gali bweru. Bakomererwe. Mulya nnyo kyokka ng'embeera mbi teganyemwe mugula ne mukendeze ku ndya yammwe mwali mwawanyira okusooka okulya mu kyalo ne mujja ne mulya na wano bannange muve mu byokoza no yingini ensi nzibu kati. Bakomererwe. Mwagoba abakazi ne mubazza mu byalo abamu muli mu mayumba kwa abakazi mwabatikka mu kyalo ne mubazza mu byalo kali muli waka embeera bakunyizaawo. Bakomererwe. Munaaba mubeera ubeezi ova mu buliri n'ojja ku TV n'ova ku TV n'odda mu buliri omalako ennaku 3 nga tonaabye owunyirira mwana wani ggwe. Bakomererwe. Muli ku bakazi mukuba buli kayogerako ne bwenyiza n'obwatula empi ninaone gwe nawulidde nga yeewana waliwo yanyiza ne muwatula oluyi. Bakomererwe. Temwagala kusaba abakazi abena mayumba bakikoleza n'abaana baabwe ne muddayo ne mutandika okwenakuwaza obwenakuwaza lwaki temusabe ku Mukama Katonda n'abayamba. Bakomererwe. Abamu mulya naye temugula mmere nga kibeera ku makya ne kitandika kusaabusa mami tugenda kulya ki nga tekigula yadde muli bisiru nnyo bisajja mmwe. Bakomererwe. Etonde tebasobola kwetonda wala twawudde omulango gw'abantu abakaaba nga baga nti Ndawusi Kawenja ssaako ne VJ Junior gavumenti ebayambe bazeeyo mu vizwe entebe kuba babeera mbipale ebimpi ate baabunduka. Katonda omukulu tuyambe tugenda mu maaso nga tuyimba akayima nga tugamba nti ennaku ze tulimu embeera yatabuse wofiira tozikibwa nawaka watabuse abasajja benyiza awatalina nsonga tewali kyakukola tewali kyakwekwasa Katonda yatukyawa.